naye mu nsi muno eno omusajja osaba otya omukazi ssente? Omukazi waagaana alina omugamba nti munaku. Waliwo akasasala k'akasajja kabadde kakwana Kadaama kamukwanidde okumala ebbanga. Kagenze ne kagamba omukazi ono nsaba onnyambeyo miliyoni 2 eza ssente. Omukazi kye yakoze ng'omukazi omulabufu n'adduka ewa Teacher Simon ku pulogulaamu endobeso ategeera omusajja ono ansaba miliyoni 2. Mukazi kigwa ayagala ku mutima gwe, anjagala kituufu oba abala ssente zange. Nange ne mugamba mpa amanya ge n'ennamba y'essimu. Ne nkubira akasajja akasirusiru akawemmenebwa akasana okufa accident. Akasajja kanene okakutte essimu twayogedde dakika 18. Gye byakomenkeza ne nkabuuza, naye gwe mu nsi muno eno mukazi kigwa yagala ku mutima gwo gw'omanyi nti oyo yeewuwo gw'owulya mulinga otya okumufiirwa. Akasajja kayogedde mukazi mama w'abaana nga mama w'abaana oyo alina mukyalo yafiirwa. Mujjukire nga yadampadde omulimu mukazi wattu ali ku kyeyo Kadaama. Ne mukabuuza akasajja akasirusiru ako ne nkagamba tolinayo omukazi mulayi nalina gw'omanyi gwe weeguya mu mutima gwo? Ne kangamba musajja munnange teri mulala. Ne nkabulooki nga kabulangana Gasiya Buloolo ne nkadiliitinga ne nkwata obujulizi ne musindikira omukazi gyali. Omukazi n'ategera nti miliyoni 2 akasajja kali kagala mukuba ku mutwe. Omukazi nanga ya Simon Kolenda ne mugamba kasindikire odi yeyo kaswaliye ddala kabulangana. N'omukazi n'ampuliriza n'akasindikira obujulizi. Akasajja wekategera nti omukazi akaguddemu kalanse kumugamba ekikulu oli munaku nnyo, abakazi abanaku we mutyo bibalema okwekwata kufa abantu abagezigezi tubayambe tubatuuseeko ewala. Kati wulira nange nabadde nkimanyi nga sinza kugamba stranger linnya lya muntu gwe njagala. Nze nange nabadde nkimanyi era mbadde ngenda kujja nkugambe ddia wanage wawadde ku namba yange naye oli munaku nnyo era mazima gali nti wandibadde abanaku bamwe abamutya. Kati omiliyoni 2 nabwo. Kati buli musajja yenna ali mu inbox y'omukazi ng'omusaba ssente mulinye gye gava kabulangana bwemmene ku mmwe obwaddugale kabulangana bwaddukalanga emigundi gy'embizi kabulangana butumbaavu mwe Gasiya Buloolo. Omuntu ayitibwa omusajja kabulangana odotya mu inbox y'omukazi n'omusaba obwo ssente embwa gwe Gasiya Buloolo kalabe nabwe katuggo bali mu inbox y'omukazi. Oyina amagulu, oyina omukono, emikono, oyina omutwe. Guno omutwe Katonda yaguteekamu obwongo nga newobeera mulema nga litolina yadde emikono gino osobola okukozesa obwongo bwo n'okozesa omuntu omulamu n'obeerawo ensi neyokumanya. Naye oli kasajja kalamu